Bw'oba ye President Yoweri Kaguta Museveni, bw'oba oyagala obuyinza bukyuke mu ggwanga lyo, bw'oba oyagala okuwasa, bw'oba oyagala okukyusa obulamu bwo, wuliriza amagezi gano. Ensi si kuleekaana, ensi kukola. Buli kintu kyonna ky'olabako n'amaaso go kiva mu bulamu obutalabika. Nkiddamu, buli kintu kyonna ky'olabako leero n'amaaso go kiva mu bulamu obutalabika. Buli kirabika kiva mu butalabika. Tosobola kukyusa kintu kyonna nga tosoose kuloga oba nga tosoose kusaba. Awo we wava obuzibu bw'abantu bwe bajja bafuna. Waliwo omuntu ng'azitoowereddwa. Nze njogera nnyo ku gavumenti ya Museveni. Abantu ne bankyawa, ne banyiiga, amazima ng'ondabanga threat. Naye njagala nkubuulire, abantu bonna b'olaba b'ogoberera basajja balogo oba basajja basabi. Omuntu ng'anaakyusa obuyinza agobe Museveni ku buyinza, asookera mu ssaala n'okuwaayo n'okwenenya n'okusiiba n'abikolera ebbanga, kubanga buli kintu ekijja tekigenda mu lunaku olwo. Tolowooza nti gwe bajja teeka wali akalulu ogende osuule mu balodi mbwe nkyolinde ku rediyo ne TV balagire Museveni aveeko. Nedda. Ne bw'abeera mukyala wadde Bayibuli ega nti yalaba omukazi ow'okuwasa afuna okuganja, omukazi gwamulaba. Naye omukazi oyo agoberera ekyambalo eky'omwoyo ekikutambulirako, kyova olaba ow'ebisiraani awasa wa bisiraani. Omuntu bw'aba anoonya omukazi, Dr. Tibwe mba nnoonya omukazi, mba nnoonya fotokopi yange. N'olowooza bameka abaafuna abakazi olw'okuba balungi oba olw'okuba mukola naye n'omuwasa n'omutwala ewaka. Naye nga temulina kye mufaanaganya n'eki, kati muli mu mbirigo. Era n'amawanga mangi agakedde ne gakyuka ne gaffe twagala buyinza bupya ne gagenda ku nguudo ne geekalakaasa ne gakyusa obuyinza, gaba tegabukyusizza. Buli kintu kyonna tukisasulira omuwendo mu kusaba, mu kusiiba, mu kwenenya. Ebyo byonna n'abalogo babikola. Abalogo basaba, abalogo basiiba, abalogo beenenya, abalogo bawaayo. Abantu ba Katonda tebaagala kuwaayo, bamanyi kusaba na kusiiba. Abamu bamanyi kwasaba ku social media, olowooza bonna postinga bw'ova Museveni anaavaako. Ye ekyokubiri, Museveni yokka si issue ekuluma mbulamu. Bingi. Obulamu bujjudde entalo. Kyokka entalo zonna zisookera mu mwoyo. Kyova olaba Katonda n'aterawo ekintu ekinyonnyola amangu omwoyo, ekigambo kye bayita okuloota. Omuntu obulamu bw'oloota bwe bulamu bw'olimu. By'oloota nga weebase, oyo yeggwe. Eyo yensi ey'omwoyo. Waliyo obulamu bwa mirundi egi. Nze okwogera ebigambo bino n'obiwuliriza, ndiko omwoyo ogundiko n'ekyambalo ekindiko. Gwe jangu okole page otandika okwogera baba n'akulaba. Omukulembeze nga Museveni okutula ku ntebe emyaka 40 abeerako omwoyo ogw'obwa Katonda oba ogw'obwa Sitaani, kisinzira ku ye. Kati gwe tojja kujjodde ku social media owemule ovume olowooze nti anaakola atya, anaavaako. Omuntu okwagalibwa n'ogamba n'enfiira ku Kyagulanyi ng'oli bw'amwogerako owulira ofa, kitegeeza yakusabira, yakutasasula omuwendo oba yakuloga. Ebintu ebi kati saagala munafu y'ensonga yakusaba Katonda. Abavubuka mutambulambulamu bw'okusaatuuka, mwe ne mulowooza nti buli kimu kyangu. Kyova olaba muddukidde n'ebweru muyoole ssente ne zibabula ne bakuggyamu ensigo. Oli waawo oli mukundaba naye obulamu bwabwonoona kubanga baddukira ebweru ng'olowooza Uganda mbi nnyo, kubanga totegedde ensonga yakusaba na yakuloga. Nkuwa amagezi ng'okyali muto. Byombi londako kimu ate buli kyokola okikolera eddala. Bw'osalawo okulogogaggawale genda osaddaake mukyalawo n'abaana bo. Bw'osalawo okusaba weeweereyo ddala mu maaso ga Katonda, kubanga tewali mugagga atali mulogo, tewali mugagga atali musabi. Omugagga either abeera mulogo oba musabi. Kati ffe ffenna boolaba ku social media tulina gye tuva gy'otalaba. Nina byenkola besobola kunnyonnyola. Museveni alina byakola batasobola kunnyonnyola. Bobi Wine alina byakola batasobola kunnyonnyola. Ebimukwagaza. Nange nina ensonga lwaki onvuma n'enkomawo enkya.
agomanyi sigajja nawe jango chikole bakuvume bakuwemule bakuvume sirimu bakuvume we bakumamawo bakukole kino bakuzebe bakutowaze bagalo kusiranye ozabichi ku page eno bingi byenda biddeko ne trust me you cannot stop you cannot intercept me I'm going to remain doing what I'm doing as I'm elevated kubera njababera waggulu kubera banji katimbali waggulu neki biva mu bulamu obwo nze ndi musajja mulokola akeera ku macho okusaba nebirala bisobola kunnyonnyola okujjako ng'otudde wano kubanga sibule omuti n'omunyi waliwo abanda banga muli misambwe waliwo abanda banga muva mu magombe nenze nkeera ku macha nenkola omulimo gw'obwakatonda nenzijanga ndatta nendaba komenti abampemula abanvuma kubanga nategeera ensonga y'okuloga oba okusaba muganda wange obulamu si kwasama obulamu si kuupload obulamu si komenti walabe komenti genda okebera mu komenti nze bijo mwavu akomenti nga nanvuma nze nono yanze omwavu tanvuma omuntu atana milioni 5 ku account ayinza kujja kunvuma na nemesa byenkola nedda netegeera omuwendo gw'okusaba n'omuwendo gwa katonda oba ogw'eddogo gwe guleeta okukyusakyusa ebintu byonna ebikunyigiriza oba kuwasa oba ogenda kukola mbaga saba oba ologaloga kubanga ku mbaga enkuba ejja kuva eri n'amataba gajje abantu kati ono omwana afunye omulimu feibe abadde tiktok n'abaana bali mu kumuvuma bali mu kumuwemula bali mu kaba in tears kubanga abantu balogo buli kyofuna kisabire buli kyofuna kirogere kubanga abakinyogera okuloga mmanyi nti abantu baloga naye nkuwe amakuba amagezi ag'obwa katonda genda osabe katonda nze Dr. Tiyamale Pastor Asha wuyo agenda tusabira mumuwulirize njagala okusabako kukoneka damu oh my god wave Uganda n'ogenda ejoli wetwogerera kati olina emitawaana olina ebizibu and you don't have an answer. I'm telling you olina ne bw'okubiddeko ku masimu naye ebintu ebinaba kukwataganyizibwa naye Jeremiah 33 etunnyonnyola waliwo gwe tulina okukubira essimu ate nga nze mpulira natambudde naye njagala ompeyo eddakiika zo kubanga njagala kusabako naawe olina emitawaana mu ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo olina emitawaana mu bigambo by'ensimbi niwenjogerera kati bano bakusasula balina engeri gye bakuzannyazannya kyokka nawe gwe basasudde essente zo tonna bakuzitegera bulungi we zigenda naye kati soka ku ssente waliwo ebizibu abamu bitulina kati wenjogerera ng'oli mu kiyumba kusakakati this particular time and you are seriously troubled. I'm telling you, my God is able to do exceedingly abundantly, even above our prayer, but I need your attention. I need to pay attention. I want nali yagadde tusabeko ffenna mu ddakiika zino naye ensonga yonna abonna abatutuukiridde yes abatuukidde Dr. T abantuukidde mu inbox thank you very much nenfuna okulowooza nti many of us are there and we are troubled. And I know the power of prayer. Let's take these minutes as we pray together. Njagala nsabeko nawe mu mukama waffe and my God will do exceedingly. Njagala okufuna okukkiriza awoli ndi Katonda asobola okusumulula asobola kubanga era gwe mulimu gwe ye musumuluza atera mulokozi. So just close your eyes if you are able to. If you are not able, just believe in your heart with me as I pray. Katonda yatonda eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu Kristo. Oli Katonda ayagala abaana baffe. Oli Katonda alina ekigendererwa eky'obuvunaanyizibwa era ekirungi eri eggwanga lyaffe Uganda n'abo abalirimu ayo n'abo abazaalibwamu ayo kabaka kitange ekiro ekyo ekirungi kitambula ku bulamu bwaffe naye nzija mu maaso go mu linnya lya Yesu Kristo nga njogerako n'oyo Kadama ali mu kiyumba ku saa zino ng'atabuddwa oli Katonda asobola okukola kyenva nkusaba mu linnya lya Kristo Yesu emitawaana egimwetoolodde gyonna ngiwamba mu Kristo Yesu ngitwata nate mu ngalo zino 10 I bring them into the fingers Lord of 10 as you speak concerning the battle and the wars concerning the hands. Lord, I ask of you in Jesus' name nti ebyo n'ebizibu by'abadde alina by'alina omwana oyo byatambulira amaziga g'abadde akaaba oli Katonda asobola okugasangula nkusaba mu kisaa kyo okumusisinkana leero nkusaba okusisinkana omutima gwe okusinkana amagumba nkusaba okusinkana endowooza mu linnya lya Yesu Kristo njogerako naawe alina omuziga gukusumba newe njogerera kati nga guli mu birowoozo byo mu linnya lya Yesu Kristo nnumbagano ogwo omuze naawe gw'omanyidde nti n'ogukooye naye nga guli mu bulamu bwo ngwamba n'ate mu linnya lya Yesu Kristo nga nguteeka wansi w'obuyinza bw'ekiro ekiriwo eky'eggwanga Katonda kyatuwadde oyo Katonda wa Abraham, Isaac ne Yakobo ye Katonda wa Uganda nga nkulangirirako freedom wherever you are in the name of Jesus. You may think I'm not mentioning your word and your situation, but I'm telling you, whatever situation that you are going in right now,
by the name of Jesus, in the name of Jesus, covering you in the blood of the Lamb of God, I redeem you right now, and I call you to come forth into liberty in Jesus' name. Amen and amen.